court case ya Sipapa najiyingiddemu. Wajiyingiddemu? Najiyingiddemu. Nabuuza bakama bange eyawa Sipapa amaje ani. Bansubiza okupa answer. Okay. Kyagirinze. Namba 2 labye n'omukulu IGP yaragidde Sipapa anoonyerezebweko. Nina obwesige nti indiscipline oba empisa embi ezikolebwa bannansi abamu abafunye chance ekyokufuna emundu buli munnansi waddembe okusaba emundu bw'aba alaba nti alina okusiisibwa tibusobola ku bulamu bwe niba gendo gimuwanga alina emitendera gyagiseemu. Njagala kino nkyogere ku TV alage mundu mu public mu mulope ne bw'aba agirina mu mateeka kikyamu ogiragjayo n'ogiraga tumulope wa ku poliisi nti oli ali ne mundu nti ono alage mundu kikyamu. It's not for public show. Okay. Eriyo n'omuntu ngomu gwe baŋŋambye yewe ne bw'aba ayambadde suuti agira ati mundu erabikeko bubuyabuya kitegeeza confidence zo gw'ozijja mu kukweraga nti olina amaanyi ow'amaanyi tageeraga. Oyo aba yayita mu training oyo ate bagiyitamu ayiga wiiza engeri gy'ogikubisaamu. Mpozi zino mwamukisibye omanyidde emyaka kati 2. Kituufu. Olyo ndabye ne mundu gwoza sigirina simanyi nakumanya simanyi nakumanya ekyo abalage emundu babuyabuya. Okay. Mu balope bwaba baloge bali baŋŋamba mbu ye n'ateeka ne ku mmeeza agenda okunywa omwenge. Stupid. Yes. Kikyamu nnyo. So baba tambula n'abamagye tutandise okunoonyereza buli alina amagye yagafuna atya agukosa obubi tugamuggyeko kubanga nkukakasa ojjukira waabayengawo embiranye mu Owino waliwo omuntu omu yaleeseemu abamagye saabagobayo. Kituufu. So kisoboka. Afande njagala twogere ku nsonga ya Andrew Mwenda naye twamulaba mu kyambalo kyejje era emikutu gyonna negisaasaana ng'ayambadde ekyambalo kyejje. Bannayuganda bangi bakyalinze ansa oba nze afande nga bw'oyambadde awo oyinza okumpaamu nange ne nnyambalamu ne bankuba ebifaananyi ne nteeka ku mitimbagano. Kino kivaawa lwaki kikolebwa? Andrew Mwenda yamuwa uniform yavunaanibwa nkola what you call administratively. Okay. Kuba kyali kikyamu. Okay. Yavunaanibwa kyali kikyamu. Administrative kyali kikyamu. Okay. Oyigire ekikukuuze tuze tulaba mu African countries wano ebbanga wano tono nnyo nga ensi zijja ziwambibwa basirikale. Kiyinza kuba nga kiviira ku kyomanyi bannayuganda wano bamanyi bwe balaba ebintu ng'ebyo beeraliikirira oba babuguumirira tekituuka e Uganda. Eri ababuguumirira eri abagamba singa kibadde Uganda. Wazijukira bwe kyali Misiri yaga nti kijja wano ne wano kijja ne kitubuuka ne kigenda e Zimbabwe na wano kijja ne kitubuuka ne kigenda e Sudan. Kuziva ku kati nembambu era nabuuza abo bannange nti mulowooza lwaki kitubuuka kyabuuka kizzemu kibuuse kiki enjawulo. Ensi ez'olabamuku weetegereza amagye galina ebizibu bitya. Ekisooka ensi eyafuganga amawanga ago Bufaransa kyeyasooka okukola kubalekera amagye nga manafu kagenderere. Bafunanga ebizibu Bufaransa eyingirewo bwe yagalanga okukyusa eyingirewo. Kyobola Mali, Burkina Faso, Chad wegamba yagenda naye ng'esigadde neyanziza akantu ako. Namba 2 olw'ensonga eyo amagye gano tegaweebwa capacity tegaweebwa obusobozi kwewanirira na kuwanirira ggwanga. So bwe gafuna okusomoozebwa mu byokwerinda gadda wa bakama baabwe. Mwe mutatuzimbye. Era wawulire yajja ku Burkina Faso yagamba mu Burkina Faso yagamba we cannot afford a weak leader. Obukulembeze kintu kikulu. Era kyovulaba nti abazungu bavumira nnyo omukulembeze w'amaanyi baagala ensi esigale nga nnafu. No, we want not strong leaders, strong institutions. Strong institutions zizimbibwa strong leaders. Era kyovulaba tugenda nga Bulaaya oba mu America ne bakolanga ni monument
eya strong senate strong house of commons oyo kirabyeko olaba monuments z'abantu kati lwaki batubuzaabuza wano naffe abamu ne tugoberera nga abatalina maaso. Strong institutions are built by strong leaders. Kati gavumenti ezitazimbye magye zizigwa. Bafuna okusomozebwa bakoma wano gandi bati mwe mutatuyambye vaawo kati akisuubira nti ono kijja kubaawo sore. So ensonga lwaki tulaba kuuzi ffe tulina strong institutions ezimbiddwa strong leadership. Olina kyogera ku Russia ne Ukraine? Saagala kuyingira mu foreign policy naye nga nze Kulayigye kyendaba nti Russia yajjeyo erabula balina endagaano ze baakola nga Soviet Union evaawo. Endagaano ze America ze yakola ne Gorbachev zaali zigamba tejja kubaayo kugaziwa buvanjuba bwa NATO. Endagaano yo America baagimenya ne batwala Latvia ne batwala ensi zonna ezaali mu Soviet Union ne ziyingira mu mukago gwa Bulaaya ogwa NATO. Russia neerabula bannange mumenya enzikiranya gye twatuukako gyoli abalamu nti Ukraine galashega nti badda wano twali kusukkawo kemwingira Ukraine tujja kuvaayo. N'abantu abatunulizi mu America bazze balabula bana Ukraine temugeza n'olwensonga eyo kanaaluzaala yaani tunanya Russia okulumba eggwanga erya Ukraine naye kanaaluzaala yaani yoli amenye endagaano. Wano Russia bwe yegenda okutwala ebyokulwanyisa Cuba America yagaana era negaa nti emmeeri bwe zijja tugenda zizikola ki zikuba Russia neddayo. Ekirungi gy'oli kirungi nange kibeera kirungi gyendi kati nze bwe mba nkyonoonye naye bw'oyonoona oba weerwanako wenkomyawo. Afande njagala twogereko ku nsonga ya tocha. Ensonga eno ezze nnyo naye ate era ogenda okuwulira bamaliriza bagamba basirikale bwe batyo bwe boogera basirikale oluusi abali muleeya batali mu uniform ebintu bwe biti. Ensonga eno oyinza gyogerako ki kubanga eringa nayo eyonoonye oba eringa eyonoona ekifaananyi kyammwe ab'ebyokwerinda nga bagamba nti buli atulugunyizibwa babyakwerinda be bamutulugunyiza. Bw'ogenda mu makomera gye batwala abantu bano bagamba bamuleesa ali bw'atyo. Bw'ogamba poliisi nti abamukutte ffe batusuulidde busuulizi wano ebintu bwe bityo. So abantu bakonkuludinga bagamba basirikale. Fakti abantu ne bwe balaba omuntu muleeya ng'akutte emmundu tebagamba nti wa poliisi omusirikale muwa UPDF buli gwe beekengera oyo. Ensonga eno mugikutte mutya kuba abantu baffe bangi balowooza nti mwe mutulugunya abantu. Ekisookera ddala mwe mukisubi ffe nga UPDF tetukkiririza mu kutulugunya. Nkiddamu tetukkiririza mu kutulugunya naye jjukira institution eringa baasi mulimu eyasuze tanaabye mulimu omubbi mulimu ow'empisa ennungi mulimu omulokole mulimu eyo yambyone bonna bali mu baasi eyitibwa UPDF. Ekituteesa awamu teeka lya institution naye institution bwe kutuma ogenda okukola omulimu enkola gye yakusomesebwa n'egyo n'okozesa kisinzira kugga omuntu. Bw'oba tiwanyikiza amateeka gano mu bwongo obwo n'ogateeka ku mutima ojja kumala gakola. Namba 2 waliwo ekintu kijagala ennaku zino kyentandise okukolako campaign mutuwa abaana okuyingira amagye nga ba myaka 20 mwegi
kuva 18 paka 25 bavubuka gine gisose abiri ali waka boba ali mu kyalo oba mu kibuga ali nani akuziddwa atya omusomesezza ki uwe twajjawo okuba emiggo kyokka ate n'abazadde tebaliiwo mu baana bano bali bize banoonya mbeera yakubeerawo abala basuubula abala n'ababeerawo omwana amulekeraho busigaalo kati niweesanga nti empisa ze wakuzizibwamu gwe Kisubi oba nze ono omuvubuka tazifunye amaze gakula takuziddwa tutuuka okuwandiika ab'amagye azze ekimulese si buweereza aze kunoonya mulimu kituufu mirimu gibuze kangende mu magye kati aze kunoonya omulimu tajja kukola ng'agwagala aze kunoonya ki mulimu aze kunoonya sente kituufu kati bw'omutuma agenda okwate Kulayigye ajja munyiga Kulayigye asobole okubaako kyamuwa. This is individual. N'olw'ensonga eyo nkiwunzikirawa nti mwe bannansi mukuze abaana kubanga gye bujja bajja tufuukira ekizibu nga tubakuziza bulungi. Sure. Of course. Kati jukira gwe amaze eyo mu kyalo oba mu kibuga emyaka 20 nze omumpadde emyezi 9. Myezi emeka? 9. Ja training. Mu myezi egyo 9 mujje mugana agayisa gazze nago muyingizeemu empisa zaffe abaffe kyangu oba kizibu akakyama amamera bw'okagola nga kakuze kamenyeka. Naye omuntu ayinza okugamba n'agamba nti bw'oyogera bw'otyo nti nkuza erabika yembi. Nzijukira omukulembeze w'eggwanga yavaayoko n'agamba nti naye takkirizaganya n'abantu bano abatokyalinga bannaabwe. Yes. Naye ebiseera ebisinga kyazuulwa ndowooza nti abantu bano basinga kutokyalingibwa nga baagala kubajja mu kituufu. Baba tokyalinga era abantu baffe balowooza nti abantu bano mulina safe houses nti gye babatulugunyiza. Mwami Kisubi buli nsi ekyo kya individual buli nsi eyina safe house. Ne bwe oli mujulizi nga gavumenti eyagala kukuume kubanga olina obujulizi bw'ojja okuwa okuteeka mu safe house. So safe house pase si kikyamu. Ekifo mwoyinza okukuumira omuntu ekiri safe. Mujjo kuba ojja kumwetaaga gye bujja oba toyagadde afuneko buzibu kubanga mujulizi wankizo. Naye ze tulina wano. Izabwana ate zambo. Z'abantu kuvaayo ng'emigongo gijjudde amapaasi. Kikiri kye nkugambye. Ekisooka omuntu akozesa tocha musiru. Nkiddamu. Omuntu akozesa tocha musiru. Kubanga amawulire g'onoofuna okuva mu ono g'otulugunyiza ne kkooti tejagakkiriza. It's not admissible in court. Kati okola business etali mu magoba oli musiru. Ne wanabeera nga musikene gye biva nkubuliddeyo. N'olw'ensonga eyo am I blaming the parents alone? Nedda daffe supervision. Gwe komanda aweereddwa abantu bano bakoze bino ng'oli luddawa. Naye kyali nkugambye nti bano abayingira tebayingizibwa kwagala kuweereza ggwanga. Banoonya kasente. So n'ono supervisor oba alabirira oba akulembera bano oluusi bw'amala okola nti bantumye gundi bamukutte nga yeetambulira. Kati ebibikolebwa wano oluusi n'atabikola ki n'atabirondoola. So kyennyamiza ku saidi yaffe nti empulunguse mweziri ezitwonoona. Nimwe tuli party ya society mweziri. Muli bannamuli abali enguzi ne bawandika story. Bwekiri. Lwa ssente. Mulimu ababulizi b'enjiri abava ku mulamwa ne bakola ebitasaanidde. So kiri wonna nti society eyinamu empulunguse ezo. Naye nga si yenkola yaffe si kyekifaananyi kyaffe tukyali majeegamu. Tukyenyumiriza mu nkolagana ennungi eriwo wakati waffe n'abantu ba bulijjo. N'olw'ensonga eyo mutusaasire
nti mulimu zino empulunguse naye solution eddagala ery'enkukunala oba erinatuyamba ffenna kulaba nti mutuwa abaana abatuufu. Nekyo mukisa omubi nti buli muntu kati afa ku siringi tafa ku buweereza. Mu mbeera yennyini njala twogerera eddala ku nsonga abamu abagamba nti bawambibwa kuba nakyo weekiri kati twalina embeera ya drone nga boogera ku drone neera nakati tukyawuliramu abantu abagamba nti bawambibwa ne batwalibwa. Then waliwo n'abo abalina emmundu abamu be boogerako kati nti nabo balinga abafuuse ensonga. Nja kuleeta ekyokulabirako Sipapa bamwogerako ennaku zino. Sipapa abantu bamukubye amawulire buli wamu nze yakola bw'atya akuba amasasi wano ebintu ebifaanana bwe biti. Bino tebyonoona ekifaananyi kyejje. Byonoona kituufu naye namba emu drone okyazibulira nedda. Namba 2 wawuliddeko abeewamba. Abeewamba oluusi owulira n'owulira nti gundi alabika yeewambye. Waliwo n'omukungu omu yakakikola mu nnaku ezo. Nina gwe nawulira kati namulaba ku seeti ng'ali ku TV n'ate nempulira nti yabuzeewo. Kati ekituufu kiri nti ebyobufuzi byafuuka ekyobusuubuzi. It's a commodity. Ekyokuteeka image embi ku gavumenti kyakulwanyisa kinene eri abo abagirwanyisa oba abagivuganya. Kati n'osanga nti tocha kidnap kyanguwa niye abamu bagenza okuzuula bamenyi b'amateeka abalala kati nga kwekyo kulabirako ono omwana yafiira ku booda wane Nakawa. Owanuupu yali accident nvuga mbi niye bamusango baguteeka kuki ku gavumenti nti yemuse ono w'emukono n'Abamerika bamale bakole statement nti bamusaba bisiyaga si ekyamusa gavumenti si yemutta. Naye olw'okuba nti abakuvuganya gavumenti baddukira nnyo mu mawulire nebawulikika erukira basajja namuwulira kakwenza namuwulira naye n'ebimu bitankana. In fact yose noleeta ekyo waliwo n'owajuuza gwe nalaba mu Bukedde ng'alimbye n'okulima bali bamusibiddewa embulya emyaka 3 kotagaadi emyaka 3 kisoboka. First of all facility tusobola kukumiramu myaka emeka 3 kuba kifo kyakuteekamu nga bajja kutwala mu kkomera. Twagenda kizuula tabeerangako takwatibwa nkoba amagye. Lwaki boogera bwe kati? Ye yalowooza kyekiwulikika gye baamuteeka yalowooza nti alimbuya ku kotagaadi. Kyekiwulikika kyekikola amawulire. Nfuna bulungi taata n'olw'ensonga eyo yes kusaidia ffe tulinamu empulunguse zikola obubi. Nine kusaidia eno waliwo ababikola okusiiga eno enziro. Olw'ebyobufuzi ffe tetweyambye wamaggwe kuvaayo ne tulaga saidi eri kikyekoze saidi eyo mpozi zaawutwe nze nenenya on behalf oba ku lw'erinnya ly'amagye n'ebitongole bikuumaddembe nti naffe twandibadde twefaako twerwaneko tulage ebikyamu ebikolebwa bali abatuteekako emisango oluusi gye tutakoze naye nga tetukkiririza mu kutulugunya bantu kuba tekituyamba. Nakatono njagala twogereko ku nsonga y'okuba nti era bangi bavaayo nnyo ne bagamba nti UPDF eno lwaki egenda buli mu nsi. Bakibateekako nnyo nti mugenda ne mulaba wano nga muli excess nnyo ne mugamba kamugendeko eri mwe b'amaanyi ennyo mwe mulina ebyokulwanyisa eby'amaanyi bangi bakibateekako nnyo. Nejuzi wano mwagenze Congo era bangi baavuddeyo baga kati UPDF lwaki yagenzeeyo egendo tuleetera obusajja butukube wano bwongere tukuba bukubi. Eno polisi evaawa ey'okuba nti UPDF tugirabye mu nsi ez'enjawulo, tugirabye Somalia, tugirabye iyo Congo, tugirabye Sudaani. Ki ekiri emabega wa kino? Eri ekigambo ekiyitibwa ideology. Ideology y'endowooza yo ekufuga. Endowooza
yejje lyaffe eddunuzi Revolutionary Army eri nti oyagala eggwanga lyo oyagala Africa Pan-Africanism okwagala eggwanga kyo tekimala kubanga Uganda si kizinga eyina amawanga agatwetolodde eyina Africa mweri ffe tulowooza nti omuddugavu gyava n'akoma buvunaanyizibwa bwa buli muddugavu munne okumuyambako okufuna emirembe ffe tulowooza tulina endowooza eno ya Kristo my brother's keeper nti sijja kweyagalira mu ddembe lye nnina ng'ate munnange Omufirika omulala anyigirizibwa nti Omufirika omulala abafuzi b'amatwale bamulemeddeko nti omuddugavu omulala talina butebenkevu tekimala n'olw'ensonga eyo munnaffe atwetaaze tugende ntumuyamba tetwetwala be babayita be batuyita si mmwe kusituka ne tugenda tuyitibwa oba bw'otulumba tuwalirizibwa okujja kesi ya Congo 96 ADF gye yasooka kave nduga nti bw'oba oyagala ensanafu ozeegobeko genda ku kiswa kiba kiswa kiba ki gye zisibuka ku kibondo neyanziza kali ekibondo kyali Congo ADF aniye yabadaddemu ssente mu butu kofe kati kizibu katukijjewo era atuvunaana asooka alaba abakongo batuuse kuki kavuna tujjako mu butu bakalonda enfunda mmeka bukya tugendayo mu myaka 6 n'ekintu gye bafunamu bwetwaza oba gye beefuze emyaka 3 nga tewalina kalulu ejja mu butu twamala mujjako ne batandika kweyongera mu kulembeze gwe baagala kati gwe munnayuganda bw'otenyumiriza mu achievement ng'eyo uba olina ekikubulako naye si zino mubeeramu eggye lya UN liba terikola terisobola kukola ku ebyo weebale kuli kukibuuza UN emaze emyaka 6 mu Congo era eyina ebyafaayo nti ssaabawandiisi wa UN eyafiiridde mu ntalo yafiira Congo Dag Hammarskjöld UN eremeddwa okuteeka emirembe mu Congo kyovula President Museveni abayita military tourists balambuzi nawulidde n'abantu wa Ukraine naye nga bakaaba UN ate Ukraine era yabadde erina amagye ne helicopter e Congo yabijjeeyo ng'ebeetaaga ewaabwe balwaneko kyekyovula baffe tulowooza nti omuwe bunaayira si yajja okukuyamba ffe tulina okwekolera ku nsonga nanyini mufu yakwata bawunya kituufu ffe ng'Abafirika munnaffe Omufirika aba alina ebizibu oyo mufu waffe tulina omukola ki omuyamba so bwe twagenda e Congo kye twakola e Sudan wano South Sudan ekisooka omuddugavu e South Sudan yayanyigirizibwa n'Omuwarabu okimanyi bulungi kituufu ng'era baagala mbu bafuuke Bawarabu nga bo kyokka baddugavu naye nga abamu no babbulu balimu n'akabbulu naye nga baagala babeere Bawarabu kati Omufirika mu South Sudan yeerwanako ng'ayagala yejjeko ekikwale kyo talina omuyamba bwe bafuna obwetwaze ate abazungu abalekawo obuvuyo ne babayingirira mujje mu siyaasa mu magye mukole muti ebivuddemu kwe kulwanagana okuliwo okusinziira ku mawanga agali mu ggwanga eryo tribalism kati gavumenti yali egenda kusuulibwa 2013 December President wa South Sudan n'asaba mukulu munne amuyambeko munnayuganda yanenyumiriza mu kintu kino nti mu nnaku 4 twasobola okuyungula ejje ne tuli deploying e Juba neriwanira gavumenti netagwa nenula bannansi n'abagwira abalala ne basobola okuvaayo nga tebafiiridde eyo ne tutaasa genocide yayegenda okubaawo olw'amawanga agaali galwanagana mu ggwanga eryo
kati bolanga Munnayuganda ate avumirira kikola kye twakola weebuuza amanyi kyayogerako oba amala googera balabe nti ayogedde. Tunuulye Somalia kuva 9 mwezi mugumu wabaddewo okugezaako okuleeta obuteefu mu Somalia ne birema. Era gye lyammwe ya UPDF yagenda 2007 ne tutandikawo mpola kati gavumenti weeri wetwogerera bali mu kulonda. Gwe abaffe munnansi wa Uganda atanyumiriza mu kikolwa Uganda kyekoze e Somalia wakulimirwani kiraba jano ensonga eyo etegerekera nkimanyi nti n'Omunnayuganda atulaba agiwulidde bulungi n'ate era bwe mugenda tufunamu challenges okusomoozebwa nga bwe mwagenda e Congo era tuwulira omusango gw'abakka ne muvi1 ebimu ebyakolebwayo oli byayinza oyita obubbi nti obwaliyo era twalaba wano nga batusalidde n'ez'okusasula oluvannyuma lwa mugenda e Congo okutaasa kye mugamba nti mwagenda okutaasa kino kiteeka kwani bw'oba okyogerako kubanga aboogera bo bakiteeka ku ggye lya Uganda. Ekisooka abazungu babadde e Congo okuva 1800 era kabaka wa Bubirigi Congo yali agitwala nga faamu ye private estate. Wamagwe n'atwala ebyamaguzi naddala raba. Oluvannyuma ng'ensi yonna ekubye enduulu olwe ebikolwa ebyakolebwanga abantu ba kabaka Leopold II okutema abantu emikono okubatta, gavumenti ya Bubirigi n'esalewo egifuule etwale. Naye jjukira nti kabaka yali waawa Bubirigi, kabaka yali akulembera gavumenti, kati gavumenti yetutte obuvunaanyizibwa enjawulo ezuddawo ne basigala nga Wamagwe batwala ebyamaguzi okuva e Congo. Nsaba omuntu atulaba wano ekintu kino akigobere bulungi nnyo mbabulye kino ekyokututeekako omusango wa gye kyava. Kati abazungu bano Ababirigi, Abafaransa begatiddwako Abangereza, begatiddwako Abamerika banyonyuuta. Families za America eziyina businesses mu Congo tobala. Nga mutwalidde ne yali Vice President Dick Cheney y'omu ku balina obusuubuzi obw'amaanyi mu Congo. Eriyo ekitundu mu Congo ekitatuukibwamu muddugavu ky'abazungu bokka oba kyabeeru bazungu kubanga Abarasha tebaliiyo. Abafaransa, Bafaransa, Bangereza, Bamerika. Kirimu ki? Kirimu ekyobugagga ekiyitibwa uranium kya mu ttaka. Ekyobugagga ekyo mu bakola ebyokulwanyisa zino emundu zinamutta zilumalawo byalo bakola mu uranium. Congo nebeera n'ekyobugagga ekiyitibwa coltan. Buli kintu ekitibwa kya masannyalaze kya byampuliziganya mwana kompyuta masimu kirimu coltan. Kati abazungu balina enkizo n'okusima diamond era nga akatale ka diamond mu nsi yonna kalyawa Antwerp kyawa Bubirigi. UPDF bwe yingirayo ne tugulawo amasomero gebya siyaasa. Ng'essomero lya siyaasa likusomesa ki? Ebyafaayo by'ensi yo gyeva weeri ne gyeraga. Ne bamanya ebyobugagga ebiri mu nsi. Kaakati ebyobugagga bitwalibwa ani? So omusango gwe twazze Congo kuzibula Bakongo amaaso. Mwazibula Omukongo. Era tugenda okuvaayo ng'akatale k'ensi yonna tekakyali Antwerp wokka bufuuse buna.
kati golozo omubbi anakusanyukira ng'omulaze oli gwe babba nti omubbi wuuyo kizibu so kyamangu kyabaye kye bakola mu kibuga wano akubbi ayise wano omubbi kati olwokuba bwe baali babba lwaga bannaye nti omubbi munnayuganda wuuyo kati kikwewuunyisa era munansonyiwa nti bannayuganda tebafaayo kunoonyereza buli kyogerwa tukwata bukwasi twandisoose kwewuunya ani ayise Uganda omubbi Mukongo ffe tulowooza Mukongo omukungu bamugamba omubbi yoyo aze kubba naye nga buli jabba waali gwe weebulayo okola ki wano oba toli mubbi era gwe in fact ku byobugagga ebiriyo byonna ffe ne batugamba mbaawo wewale nnyo era abafa embaawo ezo zezo obukadde obwo obisatu bwebogerako ndi nze ekisinga okunnumanga mu nnansi nti bannayuganda bannaffe ate ababagumiziddwako tebafaayo ku nsonga zino bo olw'okuba nti gavumenti ya Museveni eteekeddwako omusango babugumirira ku ekyo ne biirabira nti kyekibabugumya kyonoona nsi yaabwe imeji yaffe yeefa imeji y'ensi yeefa njagala malize na kino guno omusango ogenda okuwaabwa ani yaguwaaba si Congo ani yawaaba be Bulaaya Congo yayitibwa buyitibwa ebeeremu mu musango abe Bulaaya bawaabirirako ku Congo n'olw'ensonga ebyo yabaffe oba twaze ebikolero Congo lwaki ate ow'ekitiibwa Tshisekedi atuyise tugende kituufu banga baali badde babalinako mwami emirundi agamba nti engalabi baali badde babalinako bad image yes ne bagamba temudda kuba bagamba gomanya enfumita tomulinda galula Bannayuganda abo njagala obandekereyo akagambo tubasiibula afande eno ensi yaffe kituufu tujagale kubanga Katonda gyatuwa namba 2 tugikolerere tugizimbe kubanga tuginagizimba naffe jja tuzimba namba 3 tulere abaana tukuze abaana betunalekera Uganda ey'obuvunaanyizibwa nawe bw'ono owumudde emirimu oba mukama akuyise ogende n'obwesige nti ensi abantu bolekedde ensi yo banaasobola ogitwala mu maaso so sikugifiisa mukama wankuumire atakumira mpeera.